Omutendesi wa Club ya Sports Club Villa Deo Serwadda ategeezezza nga batanafuna baluwa yonna emugoba ku butendesi buno nga bibadde ebungesebwa. Serwadda abadde omunyiikaavu ennyo ategeezezza nti abiwulidde mawulire nga bwe yagobeddwa ate nga ne gye buli eno tanafuna ku baluwa yonna kuva mu bakulu be nti yagobeddwa. Tebannampa nsonga ntuufu, nange nkyawulira biwulire ku abamawulire ebisinga obungi, naye bw'obeerako ky'omupiira omanya nti where there is in there is also an exit. So ekyo si kipya gyendi era tekinkubye wala. Wabula yesenkulu wa Club ya Sports Club Villa Ivan Kakembo bwatuukiridwa ku nsonga eno akakasizza nga bwe bamaze dde okugoba omutendesi Serwadda era n'asikizibwa abadde omumyuka we Shafiki Bisaso. Zino tulina Shafiki Bisaso yajja okuba nga atwala ttiimu mu maaso okutuusa Club Executive lw'eneetuula ebeeko biresalawo mpira mukaaga egya liigi egisooka kyatasobodde kutuukiriza. Okusinziira ku Kakembo bali bakkiriziganya ne Serwadda ku ndagaano y'ekiseera era ng'alina okuwangula empira mukaaga egisooka egya liigi oluvannyuma weebwa endagaano eya ddala. Ebbanga tetuyinza kuligera kubanga twatuula ne tukkaanya, so tetumuwadde bubwi bbanga naye twatuula ne tukkaanya probation yenkana etya ne tukkiriziganya. Wabula bino byonna Serwadda bisambaze bw'ategeezezza nti yaweebwa endagaano ya myaka 2 so si mipiira mukaaga gisooka. Kubanga nze endagaano gye bampa ya myaka 2. Omuntu omugambo otya nti mipiira mukaaga nga ne bamulinya abasayininga ssente nnyingi ezitali nga za Villa bakabakuba emipiira obembeka naye tebabagobanga. Enkya ya leero abakungu ba Sports Club Villa bakedde kusaasaanya kiwandiiko ku mikutu gya intaneti nga bwe bagobye omutendesi Deo Serwadda oluvannyuma lw'okuwangula Club ya Onduparaka goolo 3. Deo Serwadda yegatta ku Sports Club Villa mu Julayi omwaka guno era ng'agitendese empiira mukaaga ng'awanguddeko emipiira 3 n'agwa amalira empiira 2 n'akuba omupiira gumu. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.